Kadali myaka giringa mu 9 oba nga mu 5 kubanga n'okuwunga awunze kuba yene ebigenda maaso tabitegeera obwedda agamba munjagazaaki aleekaana buleekaanyi tamanyi na bigenda mu maaso. Wano we tuli waliwo omukadde gwe badde basitula okujja mu nnyumba nga yemu ku nnyumba ezirina okuba nga zimenyebwa naye twebaza Katonda grade ekyamuyiseeko. Kati ate RDC bwazze atugambye mbu waliwo amukubidde essimu n'amubuulira nti yewa mukadde bamenyawo n'abayimiriza n'abagamba temumenya mukadde tumale okumufunira walaga mulyoke tumenye naye ng'era bajja kumenyawo. Babawadde nsalesale wa bbanga ki? Tebalina kisalesale gwe batuwadde kuba batugambye RDC atugambye nti bajja kumala tuzimbira we tulaga balyoke batujjewo. Mukadde ali myaka emeka? Mama bagula wano 1905 taata yagulawo namuwasizaawo mukulu wange eyakafa omuwala abadde ne bamuzaala 1906 kati waliwo mulenzi addiwa akasembayo bamuzaala 706 kati omuwala ali awo wabweru nabbanja yanzirako 174. Ogambye jjajja tatuwulire essaawa eno? Tabitegeera awulira kale naye tabitegeera ye bw'omukwata gamba oŋŋamba ki olumu aba ayagala kukuba na bukubi kubanga batategeera byoyogera. Yagwa mu kale akalogo ky'akamyaka ki? Ak'obukadde nkola bali tukola ne muganda wange naye yakafa yaleka abaana 2 waliwo ekibiina ekibadde kibayambako okubaweerera ey'emmende naye nga batusaba emitwalo 2 nga bagamba babawa hafu basale ate nga tulembagulya n'ebintu ebyokudda kusoma ebya mitwalo nga 3 zonna sente tubadde tuzijja wano kati nabo tetulina kyakubakolera ate bwe bawumula bonna mu holiday babeera wano. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku $6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Omulungi atulaba okwetooloola ensi yonna tukyali wano mu Lubigi we bagenda maaso n'okuba nga bamenya amayumba era ng'okumenya kuzzeemu olunaku olwaleero naye nga wano we tuli waliwo omukadde gwe badde basitula okujja mu nnyumba nga yemu ku nnyumba ezirina okuba nga zimenyebwa naye twebaza Katonda grade ekyamuyiseeko era n'ennyumba ye esigaddewo lwa nnamunigina kuba ennyumba zonna ezigyetoolodde ziwashing bay bonna bamaze okubeera nga bafukulawo naye yo nga yo esigaddewo. Agenda kuba nga njogerako n'omukyalo ono ku lwa mukadde ne mukadde mujja kuba mumulabako kuba mukadde akuliridde. Amanya gange nze Kyobijja Zulaika muwala wa Yusufu Sentamu muwala wa Hadija Najemba omukadde oyo ali mu nnyumba babadde basitula nga bamufulumya bamenye ennyumba ye. Wano taata waffe yatugamba yagulawo 1905 batuzaaliddewo abaana 8 baganda bange abamu bafudde tusigaddewo 4 ate tetulina ssente. Twali twakolawo singi bay yaffe nga gye tujjamu ssente zirabirira abaana n'abazzukulu abaafiirwako bataata baabwe ng'era we tujja ekyokulya n'okuweerera abaana ne bagisimyesimyemu ebinnya nga batugamba mbu tuli mu Wetland era nga batugobawo. Kati tubadde tuli awo RDC ng'ajja ng'azze n'ekibiina ekya
Umma Uganda abagamba mbu bagenda tugulira ika y'ettaka mu Wakiso district batuzimbiremu amaka amalungi agasinga wano tibajja tulabiriranga bajja tuleeteranga akawunga n'ebijanjalo ne mbagamba naye kati abaana ababadde basoma nga bajja wano fees tunamujja kuba tulinako aba primary n'aba secondary nga ate abamu ba orphan mbabuuza tugenda kukola tutya ne bagamba musooke mutunuulire kyakufuna we mulaga ebirala tujja bikwata mpola ne tusaba abagabirizi b'obuyambi bonna mutuyambe kuba ne wani wadde batuleseewo ne batugamba bajja kumala kuzimbira mu Kadaveewo tetuyina kyakulya nekyetumulisa tetukiyina kubanga we tubadde tujja 10 basimyesimyewo ebinnya ate tusigadde tetuyina we tujja. Mukadde mwalabiddwako mu kifaananyi nga mumufulumya ennyumba nga grade etuuse ku nnyumba eno kize kityo okuba nti bamuzzizaayo munda anti nze njogeddeko nabo ne mbagamba tuludde umuwana emyaka mingi kati ate RDC bwazze atugambye mbu waliwo amukubidde essimu n'amubuulira nti yewa mukadde bamenyawo n'abayimiriza n'abagamba temumenya mukadde tumale okumufunira walaga olyoke tumenye naye ng'era bajja kumenyawo. Baba wadde nsalesale wa bbanga ki? Tebalina kisalesale gwe batuwadde kuba batugambye RDC atugambye nti bajja kumala tuzimbira we tulaga balyoke batujjewo. Mukadde ali myaka emeka? Mukadde ali myaka giringa mu 9 oba nga mu 5 kubanga n'okuwunga awunze kuba yena ebigenda maaso tabitegeera obwedda agamba munjagaza ki aleekaana buleekaanyi tamanyi na bigenda mu maaso. Kati wane wako oliwo ne baani ogyeko mukadde? Ndiwo ne muganda wange waliwo muganda wange Nabbanja kale nze mbadde sisulawo naye nga nina gye mpangiseeyo naye nali nga nkolerawo wano nga naye nga kale nga tuddukanyawo Singiberi wano ngetulabirira okuyamba abaana bato ne bamulekwa ne ba orphan betuyina nkola bali tukola ne muganda wange naye akafa yaleka abaana babiri waliwo ekibiina ekibadde kibayambako okubaweerera eyemmende naye nga batusaba emitwalo 2 nga bagamba babawa hafu basale ate nga tulembagulya n'ebintu ebyokutwala ebyokudda kusoma ebya mitwalo nga 3 zonna sente tubadde tuzijja wano kati nabo tetuyina kyakubakolera ate bwe bawumula bonna muwulidde babeera wano ewa kati wengezezaako bagamba ne mbagamba mbu ne bagamba mu gavumenti eweerera abaana ne mbagamba ne gavumenti abaana basomera mu gavumenti nabo basasula ne mbagamba ate tulina n'abasekendwe kubanga wabaddewo nantume adasoma ku Namuwona High namukalazi ng'asomera ku Namuwona High Lukaya asomera ku Green Light enasana Yusufu asomera wali ku St. Joseph kati bonna tetulina we tugenda kujja sente zibayamba balina okulya balina okwambala balina okulwala eddwaliro ate nejjajjabo n'omukadde bw'alwala era naye tumujjanjaba kubanga ebiseera ebisinga obungi alwala ne tuleeta wano omusawo namuteerako amacupa tetulina we tutandikira yadde nawe bano abatuwadde bwe tusula tetulina we tutandikira kubanga obuvunaanyizibwa bubadde bungi bwe tubadde tujja mu kifo kino tetulina we tugenda kutandikira. Abaana bakyali kusomero? Abaana bali ku ssomero abamu badduse kati buli obubiri buli mu kisulo maama waabwe yono kamuyita mulabe naye nga taata waabwe yaleka talina nnyumba. Jjajja mpozi ayogeramu ekigambo? Ayogera kigambo kyonna ayinza Jjajja y'ono wano? Ono ye maama w'abaana abaana abato bakawusala baawe yakafa naye talina buyambi bwonna mukazi wattu nga bwe mulaba yozangoye ku kyalo era abaana bwe bawumula bonna tubadde tubeera nabo wano nga obuyambi bwonna tubujja wano ne sente zennyini ze bawa era naye mumubuuze zonna ze tuwayo eri ku ssomero tuzijja wano tetulina we tutandikira kuba batukomeza bukomya. Njagala
njagala tubalage ku kifaananyi kya jjajja ndowooza kyongere okutuwa ekifaananyi kituwe ebbanga lyamazeewo banaye ekifaananyi kya jjajja kye mugenda okulaba kigenda tuwa ndowooza ekifaananyi ku bbanga lyamaze wano kiba kikola ndowooza amakulu bwe tuba nga tubalaga jjajja ayogerwako mu kifaananyi tuyinza obyogerera wano ebweru ali eyo n'atamanya abantu bano bulumi bwe bayitamu mu mbeera ng'omukyalo no wannyonnyodde ebbanga lye bamazeewo tulageeko ku jjajja abantu babeere nga bamulabako. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Company ya Wildlife Millions EU abatuuse ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawa akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna. The East Africa UK Tourism and Cultural Expo 2024 is here, happening on 8th and 9th of November 2024 under the theme Enhancing Tourism as Engine for Social and Economic Transformation on the sidelines of WTM London at the Rembrandt Hotel, 11th Thalo, PI South Kensington, London, SW7 2RS, United Kingdom. For tickets, exhibitors will pay £1,000 and participants will pay £300. For more information, call +256 787 096 100 or +254 795 806 969. Visit www.eaukTourismExpo.com to register. Jajja bamuyita Hadija Najemba na mwandu wa Sentamu Yusuf. Kubanga tata waffe wano yagulawo bamuyita Sentamu Yusuf. Emirembe gyonna gitusanze wano. Nze natandika okutegera ku mulembe gwa Amini abakombozi bajja wano. Bansanga nsoma P1 ne bampa ne penso naye ne unyesa weno tugamba nti eno wetolani lutobazi tituveewo we batuzaalira we twazaalibwa nga tenina ne bakulu bange nga bataano benzirako lwakuba abasinga obungi bagenze bafa tusigadde abaana bana nefe nate tulina ssente tetulina bwe tutandikira n'abo bamulekwa be tulina tetulina za kubaweerera tuli mu bbanga. Jajja huyo mukadde tulisa mulise tunaza munaze kale ayinza okufulumako n'atambula n'ebyakola tabitegera olumu omusanga ali mu kulondalonda kasasiro n'omugjayo n'omuyingiza emmere olumu agizira ne mwagalo gimwana agigaana yeetaga kulabirirwa kati bo bagamba bajja tuwa alabisa agambye mbu bajja tuwa ebijanjalo n'akawungo y'anaabirya kati ebyo byonna tetumanyi kyakukola agambye mu mugumeekye tunaatandikirako mujja kuleera we tosobola bimuwa n'abirya kuba kati osobola n'omuwa ennyama nga kibadde tekimuliiko n'agigaana kale wakutetenkanya butetenkanya kumugulira kikopo ky'amata kumugulira biki wonna tetukyalina we tujja ssente zimbimugulira kuba wonna bamenyeewo n'ekyokulya kyennyini tetukirina kati essaawa eno kuba nze nange sinaba nakulya kantu nga bwe mundaba obwedda ndi wano ku maama. Ddamu tujjukiza emyaka gye otubulye n'ebbanga ly'amaze wano. Mama bagula wano 1905 tata yagulawo namuwasizaawo mukulu wange eyakafa omuwala abadde ne bamuzaala 1906 kati waliwo mulenzi addi wakasembayo bamuzaala 76 kati omuwala ali awo wabweru nabbanja yanzirako 174. Ogambye jjajja tatuwulire essaawa eno.
tabitegeera awulira kale naye tabitegeera ye bw'omukwata gamba oŋŋamba ki olumu aba ayagala kukuba na bukubi kubanga batategeera byoyogera obukadde bwatyo olumu ayogera ebintu nga byamabega nnyo nga byayogera nga akunyumiza ebintu byedda nnyo byayogera bitebitegeerekeka olumu nakubuuza embuzi zange ziriwo zirabyeko zisibye ne bw'ozireeta n'ozimulaga asigala azikubuuza kitegeeza nti obwongo buba bwakola ki bwasiimukamukko bwebityo ebyebiriwo nsaba bagabirizi b'obuyambi mutuyambe kuba omukadde talina wagenda kujja kyakulya naffe kennyini n'abazzukulu abato bo bamulekwa tebalina we bagenda kujja kyakulya amannya gange nze kyobijja Zulayika namba y'essimu 0755 9 8 9 8 eri yenna asobola okuyambako famire eno kaseera ke bayita musikango kaseera kazibu nnyo jjajja yono gwe boogerako mu kifaananyi n'ebigenda mu maaso tabimanyi wadde tumuli kumpi naye kitegeerekeko olw'emyaka gye n'emyaka omukyalo ono gyatubuulidde gye bamaze ku kifo kino kye bazze okubeera ng'ate babamenya amazzi ge gabasangawo amanya n'eddoboozi bampita Mwami Kasibante muzzukulu wa Yusufu Sentamu jjajja wange yagula wano mu 1940 amaze wano emyaka mingi kuba ye yafa ne tumuzaayo eri waffe Uganda naye emyaka gye tumaze wano oluguudo balukola tuli wano eyo main Hoima Road ye jjajja yagamba batema ku ttakayo kolawo oluguudo kitegeeza amazzi ge gatusangawo so sife twalumbu ki olutobazi naye kati saazi naye abalinga be bagobye kuba bugera kwa tubadde tulina n'oboolezaawo abantu emmotoka abafumbe obumeere bakola ki twetetenkanye tukole ki bw'oba obijjeewo n'otulekerawo kana akayumba era obanga atukoze ki atugobye kuba ffenna abo abaana badde bafuna school fees bano basenga kwe balya mukadde kwamputa kukyalya buli kintu kyonna kyonna kati oba otulekerera akayumba ng'okalese boti mu bbanga era obanga atugobyewo naye nga ffe si ffe twalumba amazzi ge galo yatusaamu mukulu pulezidenti okwatirwa ekisa abantu ffe emirembe gyonna gitusanze wano Uganda okwefuga kabaka yekka baamini bonna batusanga tubeera wano gwe balukuva mu 1940 nga tuli wano tuba tumazewo emyaka emeka tuli myaka 8 n'okusoba yemmwe abamu ku baaguza ku bantu abalala ffe tetwatunda tuli wano ekibanja kyali amazzi bwe bakola oluguudo lwa bypass n'oluguudo lw'ennabweru ne luleeta amazzi wano naye nga ffe twali ku lukalu wano twali tulimawo n'emmwanyi tulimawo n'ebitooke tulinawo n'emiyembe twalina n'emiyembe buli kintu kyonna kyonna kye naayitawo wano n'obuuza omuntu yenna yenna ffe tetwali mu mazzi kwegamba enkulaakulana ezajjanga masannyalaze yonna badde batuwa ne ssente nga gakuŋŋaana bwe baakola oluguudo lwa bypass ne baleeta amazzi ne gadda eno n'abantu bonna abazimbi okuva eri ennabweru wawawa bwe baleetedde amazzi okudda eno n'agava ennansana ate era amazzi gajja lwakubanga nnyingi era ffe tuli bubi nnyo tusaba buyambi gavumenti etuyambe eno ku mirirwana eno wala gye bamenye mwabeerangako n'emirirwana egy'abantu abalala baafa bangi mayumba gabe gaaliwo amazzi ne gabagoba awo ekyongulu we bamenye waliwo we bayita wabadde ebiyumba bya Ajikasimu bino abadde bakubira ebiseminti baali bayitawo wa Sabani Kafeero kati saidi eno okutulinaana waliwo Mwami Kajabwangu ne baganda be basatu waliwo Mpungu ne Kiyingi kakati awalala waliwo Mwami Charles Katende bonna baasenguka bagenda ne baguza abantu abalala ffe twasigalawo abatuuze kuva dda ffe twasigalawo babasigadde bagenda ne baguza abalala katusabe kale katwongere obbasabira Katonda abasaasire tuli wamu nammwe naye nga embeera yenye bannaffe ennyumba ze bamenye ku Starbex ez'ebbiri Kyobe n'Ensubuga nabo bamenye ago maka ga tata waabwe bamuyita Nsubuga Apollo okusooka wabeerangawo jjajja waabwe Nakawunde ku mirembe gy'Amini
taata wabwe yava wano mu 79 n'adda mu kyalo eyo e Bugerere n'alekawo abaki n'alekawo oyo jjajja waabwe Nakawunde. Kati jjajja waabwe Nakawunde bwe yavaawo bano abaana bwe baakula taata waabwe n'abagamba mugende muzimbaawo, naye ebizimbe byabwe byonna babisaanyizzaawo, tebalina we batandikira naye nabo babadde ku ttaka lyabwe. Oyo Kyobe ye Kyobe Daniel n'Ensubuga Fred, kubanga nabo bali banneiba baabwe. Ate tukuze ffenna ate nga tulina bwe tubayita nabo tukuze ffenna nabo, era nabo maama waabwe bwe yafa nabo baasigala mu mikono gya maama ono. Embuzi za jjajja ziriwa? Embuzi za jjajja nzisibye wali ku nsiko, nzisibye awo. Kuba ekintu kyajjukira amanya ina embuzi. Ekyo kyasinga okwagala. Aziraba oba just kyajjukira bibika? Aziraba. Bw'aziraba n'asekaasekamu z'asinga okwagala. Embuzi ze. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.